Ochalaba okwanjula n'embaga. Okweriisa bya ku mbaga mwana mugambe. Enyimba bayimbye nnyingi kano ko kalemerawo oluteka mutino sina makosawe metu bawoveewo nungi naye tonnakola kwanjula kifana kijja kubi nenga katunyumira nawe mwotyo mu maaso gange oliba wa mulembe paka mugambe okumalawo nga yasinga laavu laba laavu bwetta abantu yanaddayo n'abanyumiza nti omukazi omuganda abonyabonya kanzu bwe yagala okutega bwe bakugamba zina kale toyenza nnyo tweyanzeege Mwana tulaba ku Delta TV obwedda tuli n'omukyalo ono bannange nga yeetalangadde nadderi yanoonya ebisumuluzo yayambaza banengoye yali ku mmere ne tugamba bannange omukyalo ono omugole amuyita atya nnyabo sibyotano bulungi nnyabo sibyotano nnyabo bannange ng'obwedda weetala omugole omuyita otya bannange omugole muzzukulu wange mu maka muno ennyabo jjajja nga weetaze weebale yeebazibwe nnyasobozesezza ennyabo weebale kumwagala bannange naye anjagala Phiona atwagala ffenna nga famire naffe tumwagala Phiona mwana mulungi nnyo era tusaba Katonda amukolere byonna by'asinga okwetaaga Phiona muvumu teyeetiiririra era ekyo nakimulabamu kuva buto nsaba Katonda ekirooto kyakituukirize ayagala famire yo okuva ku dadi ne mami ffenna ne bajjajjaabe bonna ne ba anti ate ne baganda be era nsaba omukisa ogwo Phiona gwatuleetedde mu maka muno gweyongere gwale zaale n'abalala nabo bafune omukisa ng'ogwo kale nnyabo muyimbire y'akayimba Phiona wange omulungi omwagalwa kale mukwano oyo jjajja Phiona weebale nnyo n'abantu bonna bonna abadde ku kyalo kino kakindu mwebale nnyo mwebalire ddala mukama bakuume nnyo kubanga mwasobodde okujja mu maka gaffe ne mutuweesa ekitiibwa nsaba mukama abakulembere bwe munaabanga muddayo ate nsaba n'olulala bwe kiba kisseemu era mukomewo mugenda mubaaniriza n'essanyu lingi kansabe ekisa kya mukama Katonda waffe kibakulembere bambi bye bye mu kaseera kano omukolo gw'omukyala Phiona Namugambe ogw'okukyala n'omwami w'Egens guwedde tugenda kuba nga tukutuusaako byonna ebyali mu mikolo magazine expo eyali wali eri e Lugogo nkugamba nti Sharitas by the world be banyambaza gomesi n'okunkolako akaviiri ne makeup ate era nga nawe tusobola okukolako ku mukolo gwo kasita ogutukwasa gwonna tulina ne Sharitas School of Beauty gye tusomeseza abaana eby'enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 banaffe abanjovu estates ogula ettaka ku kibanja mpola n'otuma omwana osobola okumutwala wali eri ku Njovu junior school wano wentudde nga bwolaba setting eddiiro osobola okugifuna ngoze ku interior center enatete wokka beboka abasazewo okuleetera bannayuganda in latest designs ez'entebe ez'omuddiiro abagenyi batuka ne bagamba wow interior center enatete bakola ne interior designing ena mikolo expo nkwagala nnyo webali kubeera nga okyali mukulaba Delta TV tukole program y'okwanjula n'embaga ebeerawo buli Sunday sawa zibeera 11 mpaka emu ate era neddibwamu olwe Monday sawa 3 mpaka 5 nga bwe nagambye mukwano nasinzidde waneno ku interior center enatete abakafulu b'okubeera nga balina ebintu furniture ali latest ate nga tebakoma okwo bakolera ne interior designing wabula interior designing tujja gyogerako oluddako wano wentudde nkulaga ddiiro eririko enemmeezi ogirabe eno zeezo zennyini entebe oziraba bupiropiro bwe buti kwegamba nawe noddayo ewaka ng'oyagala okuddayo oba okiraba jangu ku interior center enatete kumpi ne total osobola okubeera nga ate okola facelift okitegeera n'okola upgrade entebe enkadde zifulumeko bannanga abaana bazizanyiddemu nnyo ne baziddugaza funa ku ntebe abaana ze bajja okutya bagamba entebe za taata za mulembe nnyo yazijja ku interior center enatete tetujja zirinnyamu tetujja zibukirabukiramu tetujja ziyiwa mu mazzi okitegedde bwe tutyo
wano nno wensinzidde banafe aba Sharita's Bride World Sharita School of Beauty bankozeko akaviiri ne makeup tusomesa abaana eby'enviiri era ogenda kulaba nga bwe twabadde tukolako abaana mu Mikolo magazine Njovu Estate Developers ekirungi abantu bonna benkugambye bonna babaddeyo mu Mikolo magazine Njovu Estate yabaddeyo newa abantu ettaka ku bbeeyi ey'okuteesa ate nga n'Enjovu Junior School Nasera Wamala nayo lyabaddeyo nnyo katugende straight erugogo tulabe ebyabadde mu Mikolo Expo naddala ku lunaku lwe babadde baggalawo nkwagala nnyo yenze Sharita mazima wanvu Mukwana tulaba ku Delta TV osibye otya mukwano we bali kubeera ngo wadde yakadeka kalungi nogamba nti nokolabe programu eno okwanjula n'embaga mu kaseera kano tubadde nga tukugamba ku bya Mikolo Expo era Mikolo Expo ebaddewo okuva olwokuna mpaka olwasande olwairo lwe lunaku oluggalawo nga Expo eno ebadde egatta abantu aba business abali mu business y'emikolo ate nga nawe alina emikolo ojja n'obeerawo n'osobola okubeera nga ate okola ki weefunira ku ba service provider ab'enjawulo fa ba Sharita's Bride World fe twajja natulanga Sharita School of Beauty ku mulundi guno era munnange twabaddewo kuva lwakuna mpaka sande nga tukola ku buli muntu ajja wano nga tubasiba enviiri ez'obwerere nga tubakola makeup ow'obwerere ne tugenda bayitaayitamuko mpola tusobole okubeera nga ate tunyumya nabo batubulire omwoleso gubatambulidde gutya tova ku Delta TV tukole wendi nnyo kakati ntandise n'abakyala bano abalungi babaddewo nnyo wano nga babeera baaniriza abantu abakyala bano nga baaniriza abantu nga batuwa zitag nga banyirira nga basanyukira buli omu nange ne ngamba leka mbabuzeeko mbuze kwaliwa mwena mulabika bulungi kakati ani gwe mwesiga okwogera obulungi yono mami gye baleko mukwano kale nnyo naye gye baleko Sharita mubale kubeera mu Mikolo Expo nammwe mwebale kujja experience ebadde etya experience tebadde embi kati nga naffe emigi gy'emito tuzaamu amaanyi okukola ennyo bwe tulaba ebintu ebiba bigenda mu maaso sofa tufunyeko experience tubadde bitunyumidde n'abantu ne bajja ne basobola okushokesinga n'abaze okulaba mukayimuka gwe tulaga essanyu okayimba okawulira akayimba kaffe kale gamba bitambudde bulungi nawe Sharita tusanze okulabako tubadde nga tukulabako bulabi ku TV mukyamyeko ku Sharita School of Beauty ye twakyamyewo ne babakola biki tebatukozeeko naye era batugambye mukola enviiri then makeup temwayagadde bakolako nga tukoze mu bantu bano tubadde nnyo waneeno ku mulyango kati nga obudde obutuula naye nga services tuzitegedde mwebale nnyo kale bye waliwo abaami abali wano mukkirizibwa olabika mu kamera oba temukkirizibwa kulabika mu kamera mwebale omulimu kiki kye musinza okukola wano mmwe tukuuma mukuumye ebintu by'abandi ne mubikuuma bulungi kiro na misana tewaliwo kye batutte yadde mwebale omulimu nawe weebale nnyo kale bambi simayiriingako naawe afande bafande tebaseka jambosa batumidde bano siyinza butajjaawo bano banneyimba si byotya Bulungi nyabo. Good evening, how are you? We okay? This is African Dreams and thanks for coming onto Art Soul. I couldn't fail to come to you guys because you're my neighbor. I always felt you're so busy for us because you passed us and I'm like, how are you? How was the exhibition? So good. We also loved it. How has it been for you? It was okay. It was okay. At least we've gotten to rub shoulders with so many people. What do you do? I know what you do, but the audience also wants to know. African Dreams Uganda is a branding institution. We do corporate branding. That's why you see we have the corporate gifts. We do corporate wear for offices. We do jute bags. We have our own wine that we do. But we just don't do the corporate only. However small your budget is, African Dreams can always find space. Yes. Where are you located? Sal Complex on first floor. Thank you for that smile. Thank you too, Sharita.